Ekimu ku bisinza okuleetera abakyala disappointments, heartbreaks ez'enjawulo n'abo abasajja oba oli awo be babadde nabo kyekyokuba nti mukkiriza abasajja okujja mu bulamu bwammwe naye nga balina qualities ze mwandyagadde oba ze mwagala ennyo ze batalina naye ne mutandika okulowooza nti oba oli awo omusajja ono alikyuka. Njagala okutegeeza naddala gwe omukyala atunuulidde long term relationship oyagala obeere n'omusajja ono oba oli awo relationship yammwe ebatuuse ne mu bufumbo. Okukyuka kw'omusajja kuva mu ye munda. N'olwekyo gwe ng'omukyala okukyuka kw'omusajja tokulinaako obuvunaanyizibwa naye ye kennyini ne Katonda be balina obuvunaanyizibwa ku kukyuka kw'omusajja oyo gw'olina. Owulidde abakyala bangi nga bagamba nalowooza alikyuka naye byagaana. Yes, byagaana kubanga tolina buyinza, tolina maanyi gakyusa musajja. Omwana omuto oba omulenzi asobola okukyuka ku lw'omukazi naye omusajja akyuka ku lulwe. Akyuka because of him, not because of you. Omusajja bw'alaba nga kyetaagisa mu bulamu bwe okukola enkyukakyuka emuyamba ajja kukyusa. Ajja kukyuka. Naye bw'alaba nga tewannaba kubaawo kyetaagisa ye kukyuka, maama ogenda bonaabonera bwerere, ogenda tuuyana era ekinaavaamu kye bagamba it ended in tears kubanga tolina maanyi, busobozi na buyinza bukyusa musajja. So kiki olinza okukola mu situation eyo? Noonya omusajja alina ebyo already bye weetaaga nti akyuse mu ebyo by'oyagala akyukemu. Omusajja ali already kweyo level, kweyo step gy'oyagala. Kitegeeza oyo ajja kuyamba okuba nga tolina pressure yakulowooza nti omusajja alina okukyuka. Yes. Naye bwe kiba nti weewaddeyo kubeera n'omusajja atalina qualities ezo olumu ze weetaaga z'oyagala omulondemu omunoonyemu akyuke, then mutwale nga bw'ali bw'oba osazeewo okubeera na musajja kiko ekyo. Kubanga bw'omutwala nga bw'ali ekyo kijja kujjako pressure ey'okuba buli kaseera ng'olowooza nti omusajja ono yeetaaga okukyuka. Such that Mukama bw'akuyamba maaso eyo ye n'asalawo okukyuka ku lulwe naawe kinaakuyambirayo n'ogamba why omusajja yamala n'akyuka ne kiba nga kikujje ku pressure eri. Because bw'oneeteeka ku pressure nti kamwagala embeere naye nga bwe musuubira okukyuka, nkulayirira kigenda ku stressinga mukko. Bw'atalikyuka, what next? Aganya okukyuka ng'obufumbo buta. Abamu mumala n'okusibwako empeta then ne mulowooza nti omuntu alikyuka. Omuntu akyuke ng'olredde omukkiriza nga bw'ali n'otuuka ne ku level emuteekako empeta. Omusajja akyuka bw'aba ayagadde okukyuka. So bw'omutwala, abamu balina omukisa nti asobola okukyuka nga wakabeera naye oluvannyuma lw'emyezi 5, wakabeera naye oluvannyuma lw'omwaka. Naye weebuuze watya owuwo olowooza okukyuka kigenda kutwala emyaka 10. Watya owuwo olowooza okukyuka kigenda kutwala emyaka 3. Kirowoozeeko omukyala okulowooza nti ojja kukyusa omusajja oba omusajja ajja kukyuka ku lulwo nti kambeere naye mudde alikyuka. Njagala okukakasa okukyuka kwe tokulinaako buyinza. Okukyuka kwe ye ng'omusajja ne Katonda be bakulinako obuyinza.